Buli lukya endwadde z'amaaso zeeyongera nga ku zino kuliko ensenke, pulesa y'amaaso, okusiiyibwa, ekifu ku maaso n'ebisago, era nga bino biri kumpi mu buli ggwanga nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu, abantu abawerera ddala 1,520,200 be batawaanyizibwa endwadde z'amaaso nga ku bano ebitundu 57 n'akatundutundu kamu ku buli 100 tebalaba. Endwadde zino ezisinga twogeddeko ziri preventable, oba osobola kuzikola kikuzeewala, naye bw'obanga tumuteeka maani mu prevention oba okwewala, ekyo kijja kuleetera ki obulwadde buno kweyongera. Okusinziira ku kunoonyereza, ebitundu bya Karamoja ne Busoga bye bisinze okutawaanyizibwa endwadde z'amaaso wano mu ggwanga, nga Dr. Stanley Bubikire, kamisona avunaanyizibwa ku byobulamu bw'amaaso, bw'annyonnyola. Bw'obanga togenda n'okebeza amaaso, ekitegeeza bino ebirwadde ebimanyi kwekweka nga kansa, retinoblastoma, nga glaucoma oba pressure w'amaaso n'ebirala ojja kwesanga nga kyayitiridde Africa oba eryetya lwakubanga tugafaako nnyo. Kati bano balabudde bannayuganda okwewala okwewa obujjanjabi n'okukozesa emiddo n'eddagala lye basanze nga bejjanjaba amaaso kubanga bye bimu ku bivaako kanaaluzaala. Mu ngeri y'emu basabye bamaama bali embuto bulijjo okugendanga mu malwaliro basobole okuzaala abaana abatalina buzibu ku maaso. Naye singa obadde ogendayo ku check-up, ekirwale ne bakikwata nga kikyali kito, abasawo abakugu bakikola ki? Bakijanjaba n'owona. Kyolaba nga tugamba yagala amaaso go gakebeze. Abakugu mu kujjanjaba endwadde z'amaaso ku ddwaliro ly'e Mengo nabo balaze okutya olw'obulwadde bw'amaaso obweyongera mu bantu buli kadde. Bano bagamba nti ekizibu kino kisinze kuva ku ndwadde ya sukaali eyeyongedde okweriisa enkuli mu bannayuganda nga n'abamu bagenda otuuka mu malwaliro ng'obudde buyise. Era tukizudde nti ku bitundu 120 e Mengo bajja nga obulwadde bumaze okugamba ogenda ewala with complications. Kati ffe e Mengo mu ddwaliro buno omwaka tuweza obukulu bwa myaka 25. Abakugu era bannyonnyodde engeri endwadde ya sukaali gy'ekosaamu amaaso, kyokka bano bategeeza nga bwe bakyasoomoozebwa etteeka eryabagibwa ery'okusimbuliza ebitundu by'omubiri eritannayisibwa nga baagala lyanguyizibweko basobole okutaasa obulamu bw'abantu. Tubakubiriza nti etteeka eryo bafube okulaba nti liyisibwa kisobozese ng'abasawo okuwa obujjanjabi obujjuvu naddala ku ky'amaaso. Mu mbeera eno ng'eggwanga liteekera okukuza olunaku lw'amaaso olugenda okukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 14, eddwaliro ly'e Mengo lyakuwa abalwadde ba sukaali obujjanjabi bw'obwereere n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku ndwadde z'amaaso. Abantu abasoba mu bukadde 2 mu nsi yonna be balina endwadde z'amaaso nga ku bano 124 balaba kitono so nga obukadde 40 tebalaba. Uganda yakweyunga ku nsi yonna okuza olunaku lw'amaaso ng'emikolo emikulu gyakubeera mu disitulikiti y'e Moroto. Kale ate akakiiko ka KCCA akalondoola ebyobulamu mu kibuga katabukidde